Eno ye alipota y'embeera y'obudde kuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwako bya mbeera z'obudde omwanjuzi nze Kituusa Mohammed. Tulabye ekifaananyi kikubiddwa ssemugenzi ekitulaga nga omugongo gw'obuzito bw'empewo gusenvudde ne gusimba kasongezo ka ssemazinga Africa akasangibwa eri ebukiikaddyo era nga gunyigiriza omukubo gw'enkuba okudda eri ebukiikakkono bwa ssemazinga Africa wadde nga waliwo empeweevu zikuta nga ziva mu gabira g'e Congo ne zikwatagana n'ezo eziva ku nnyanja Nalubaale. Bwe tugezaako ne tulaba ateeko mbeera y'obudde mu seera okumakya tusuubira enkuba okutonnya okusingira ddala tuna ebisangibwa eri mu Kalamojja wabula ebitundu ebisinga mu masekkati ng'okibudde eri ebugwanjuba omusana gujja gwakanga bwe gukubakubamu. Wadde nga embeera y'obudde eno esuubira okukyuka mu bitundu ebisinga obungi mu biseera by'oluggulo era nga tusuubirawo enkuba okutonya. Bwe tugezaako ne tulaba ate ku Bumbo lijja kuba ku diguli 24 eri mu Kalamojja so nga ate ebukiikakkono 27, ebuvanjuba 28 so nga ate ebitundu ebisinga obungi mu masekkati okuba ku diguli 26 okuggyako eri mu nsozi z'omu Kabaale okuba ku diguli 23. Bwe tugezaako ne tulaba ateeko mbeera y'obudde mu kibuga Doha tusuubira omusana okwememula okutuuka ku diguli 40 Hong Kong, Paris, Nairobi era nawo omusana okwaka so nga ate eri mu New York embeera y'obudde okubeera ey'ekizimezime ebugumu okuba ku diguli 26. Tweyanza okubeerako naawe beera bulungi weeraba.